Ladies and gentlemen, you know that our Deputy President for Uganda region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party, following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing. And that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muwanga. All the way from Butambala. All the way from Butambala. Takbir! Takbir! Yeah. So, behold, ladies and gentlemen, our Deputy President for Uganda, people power, our power. I need to emphasize one point. These appointments are in acting capacity up to the delegates conference. The President has appointed these people in acting capacity until the delegates conference, which will be held around June this year, and the delegates conference may choose to confirm them or to, at that time we'll be having a brand new National Executive Committee. So that is... Sebo njagala okusaba ogende maaso ng'obanja abasibe baffe. Bannaffe ba political prisoners abasinga obungi baabawamba wano mu kitundu kyo ekya Buganda region. Wano mu Buganda ebiseera ebisinga abaana batunyumiza abaveeyo mu detention centers mu torture chambers nti bw'oba kusiba weewaawo bw'oba musiraamu gibagiwunye ate bw'oba musiraamu ng'oli Muganda kaba kaweddemu. Sebo oli byombi oli musiraamu ate oli Muganda. Lwanirira abantu bo zewakirindiko kimu emigonvu na hafu okusinga egijo. So lwanirira abantu baffe omaking sure ekyo kicommunicatinga. Njagala okwaniriza ffe abasinzira wano mu Buganda tubadde ne challenge. Muna ekyatuzaalibwamu fe abantu bano twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo Bwakabaka bwaffe. Era Deputy President waffe wano yagala President waffe mu Buganda ng'owa West yatwala mu West n'ewalala. Ne twafuna obuzibire buvuddeko nti mu kifo ky'okugatta Namulondo ate nga twawulibwa bwalibwa ku Namulondo. Kwegamba munaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba. Sebo tukutuma okugatte Namulondo okugatte mu Bwakabaka. Improving enkolagana yaffe. Njagala okutikka obubaka buno butongole obutwala embuga. Obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera twandikwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tutwina ate ng'oweebwa bulungi n'ekitiibwa ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikira ekitundu kya Buganda tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize. Tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka. Tutambulira mu kkubo liri lyennyini erya Beni Kiwanuka. Ndi wadde tuliire Buganda naye twagala Uganda yonna. Era Uganda yonna twagala etereere kuba Buganda tesobola kutereera nga Karamoja teteredde, nga Nkole teteredde, nga West Nile teteredde. N'ebitundu ebyo byonna bwe biyambibwa ne bitereera tujja kweyagala n'abantu bano bajja kweyagala.